Munnayuganda mu ggwanga lya Netherlands abadde amaze emyaka 10 nga talaba ku famire ye afiiridde mu ggwanga lyattu Uganda. Tukwanirizaako ku Newspark channel webale kujekumirako mangi ge tukuleetedde, sooka osubscribinge ku YouTube channel yaffe, likinga video eno ate era lekawo obubaka bwawo mu comment section. Oyinza okuba mukwano ng'oli wabweru w'eggwanga oba ng'oli mu ggwanga lyattu Uganda, twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Tutandise n'amawulire gannaku. Omukyala gw'olaba mu kifaananyi awo ye Doreen munnange yafiiridde mu kabenje. Doreen abadde abeera mu ggwanga lya Netherlands wabula yali yakomawo ennaku z'omwezi nga 21 Desemba omwaka guno gwennyini gwe tulimu, okuba nti nno alaba ku famire ye kubanga abadde amaze emyaka egiwerera ddala 10 nga bano tabalabako. Bwe bityo no mukwano webiri amawulire gannaku. Afiiridde ku myaka egiwerera ddala 25, abadde akyali muto era nga yafiiridde mu ddwaliro erya Gulu Referral Hospital we yaddusiddwayo oluvannyuma lw'akabenje abeere nti nno akolebwako, wabula ebyembi ate bambi avudde mu bulamu bw'ensi eno. Doreen ono abadde musawo ate nga modo ate era nga dansa era nga abadde ne music label supportinga music business mu Northern Uganda. Ebyembi bambi Doreen abadde tanaba kubeera nga spendinga oba amala obudde obuwanvu ne famire ye. Bwe bityo no mukwano webiri twagala okubeera nga tugumya abafamire era ne tubasaasirako kosa ne bannayuganda kosa n'abo abali mu ggwanga lya Netherlands. Bwe bityo mukwano webiri. Mu mawulire amalala ag'ennaku, abantu abawerera ddala 28 mu ggwanga lya Libya bafudde. Kigambibwa nti abantu bano 28 enfa yaabwe yavudde ku kuba nti nno eryato lyabbidde era munnange bano ne babeera nga bava mu bulamu bw'ensi eno. Emirambo 28 gye zisobodde okubeera nga bazuula ate nga 3 bo bakawonawo. Twagala okusaasirako ab'enganda z'abantu bano kosa n'eggwanga lya Libya. Mu mawulire amalala, Lumima Mwoyo agambibwa okuba owa ADF yetulisizaako bomu ku bbaala erimu wali eri eBeni ku nsalo ya Uganda ne Congo. Abantu abawerera ddala 5 ne bafiirawo mbulaga ate nga abalala werera ddala 14 be babuuseewo n'ebisago eby'amaanyi. Kigambibwa nti Lumima Mwoyo ono yabadde agezaako okuyingira ebbaala ng'ebbaala lino lyabadde likubyeko abadigize ababadde mu bikujjuko bya Sekukulu era ono n'akugirwa ab'ebyokwerinda. Ekyaddiridde kwe kusalawo ne yeetulisiza ku mulyango. Eyo nga tuvuddeyo tugenzeko ewa ex wa Jostede ate nga munnange ye girlfriend wa Mr. Henry ayitibwa Prima. Munnange waliwo omukozi we ali mu kulaajana olw'ensonga nti noono tamusasula oba yamulumirayo sente ze. Omukozi ayitibwa Mawanda yavuddeyo n'ategeeza nga bw'abanja Prima essente ziwerera ddala emitwalo 6 nga zino nno za mwezi ogwa May paka June. Bwe bityo no mukwano obwebiri. Okusinziira ku mukozi wa Prima ayitibwa Mawanda agamba nti munnange ono Prima alemereddwa okuba nti no amusasula sente ze ze yakolera okuva nga 19 May paka nga 19 June. Bwe bityo no mukwano bwebiri. Nga bw'olaba screenshots ezo mukwano ze ziraga nti no Prima alemereddwa okuba nti no asasula omukozi we, naye nga Prima ono gw'olaba mukwano ng'asaasaanya sente emitwalo 6 gye giyinza okubeera nga gimulemye okuba nti no asasula omukozi we. Kale tujja kubeera nga tukubuulira wa gye binaggweera naye bwe bityo bwe biri. Eyo nga tuvuddeyo mukyala wuno assa omwagalwa we lwa nnusu 7. Munnange okusinziira ku poliisi mu Kambuga Town Council olwono tuba tuli mu district ye Kanungu bakutte omukyala awereza ddala emyaka 41 era ng'omukyala ono amannya ge ye Lukundo Felista. Ye Lukundo Felista munnange ono yajje omwagalwa we mu bulamu bw'ensi eno. Okusinziira ku Kigezi Regional Police Spokesman Eli Mate agamba nti
atiddwa abadde aweza emyaka 37 era nga amanya ge abadde ayitibwa Byaluhanga Jackson era nga munnange ono abadde Mukongo. Kigambibwa nti bano no bafunyemu obutakanya oba abagalana bano bafunyemu obutakanya oluvannyuma lwa Lukundo okukizuula nti no Byaluhanga yabadde akozesezza ssente ze ennusu olusanvu okuba nti no agula walagi ate nga tamusabye elukisa. Kigambibwa nti Byaluhanga yaddusiddwa mu ddwaliro lya Kambuga Hospital ku makya g'olunaku olwaliro wabula nga bwe babadde bamutuusa bambi nassa omukka ogw'enkomerero. Bwe bityo nno bwe biri mu kwana mawulire si malungi. Nga tumalako omwaka gwa 2021 twagala tubeere nga tukwa obubaka bwa Musumba Bujingo. Ono agambye nti abantu abasinga twogera bwogezi nti omwaka ogujja ngenda kukola kino omwaka ogujja ngenda kukola kino wabula nga ategezeza nti omuntu asaanye okuba ne plan. Katubeere nga tukwa Omusumba Rosias Bujingo obaka we obeere nga obuwulira bulungi osanga omwaka gwa 2022 bw'onoobanga obuwuliriza bulungi onoobeera nga ogulabamu emikisa. Successful people plan ahead. Abantu abakulaakulana balowooleza maaso. Ng'oyagala ofumbirwe bulungi kiteeke mu plan. Ng'oyagala ozaale bulungi kiteeke mu plan. Dekerawo okwogera obwogezi nti omwaka ogujja nfuluma omuzigo nga toyinaawo plan. Plan kye kintu ekisinga obukulu abooluganda. Plan. Preparedness. A horse is prepared for the day of battle. But deliverance comes from God. God is always ready to give us victory. But how much preparedness are we? Are we ready? Kulwalira abantu balowooza bakyali mu gandaalo omwaka gusigaze ennaku 5. Just in case ng'owulidde enjiri eno nga si lwaleero wenjibuulidde wakyabula ennaku 5 omwaka gugweko naye abantu baayuuya tamanyi na kyakukola. Mbuuza kikina mbate ne basseemu ebyajjo nali ne basseemu awo ebyajjo ne ninda olwegguluggulu awo tugende ku musitenseni. Sitenseni gy'ogendamu waliwo baagipulaninga ne bateekayo ebizimbe ebirungi okulabako bani ne babipangisa ne bateekamu amaduuka. Don't plan to spend, plan the income. Bwetutambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku Newspark channel. Tewera okuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe olekawo obubaka bwo mu comment section ate era no likinga ne video eno. Tukwagaliza omwaka gwa 2022 omulungi gubeere gwa ssanyu era mukwano byonna byoteekateeka okuba nti no obikola mu mwaka ogwo bibeere nga bikutambulira bulungi. Tukwebaza olw'okuba nti no mukwano omwaka guno obadde otugoberera era ne tukusaba nti no mwaka gwa 2022 osigale nga obeera ku Newspark channel.